Azawi na ji. Asante na bagala kunisanga. Mbantegeza okay kale life ya mu ghetto gitegera nga bwelye katuba tweyiya bweyiya naffe nito singo kwagala kwanza nze music we ne lifestyle we mwegomba nnyo ewa batugambye nti abakyala basinga ano mwekolera jamu abasinga nesiffe nze nkola mu bbaala Mwana nze for me I say thank you to her because she has done what a lot of celebs don't do. Okay, most of the celebs vera goshirabae nga vera bambu okay they are higher nengoli ye baba atulaze mbwa ayagala nnyo ki ayagala Ghetto Tabamputa Paloma. Yori muyimbi ngo yambadde ng'abayimbi. Nasere muyimbi. Enyambala yange bwetu. Okola mirimu ki? Ize ndi mufumbo sikola. Ndi mufumbo sikola. Obeera woti. Bawanga mpa. Nedda baale sibikola. Bawange wuuno oyagamulaba yuno. Jangu bantu bakulabe baby boy. Yono buchamani wange yono. Azawi mwagalako bintu bingi. No muchala wange. Tayiro ye n'enyambala ye. Bana singa badenza asobola nosobola naligenze ne muzinyane ku dance kubanze ndi dancer. Webale. Kati ffe wano tuli bakalyoki dancer ffe bolaba bano tuli bakalyoki dancer ne kwegamba embeera yo hai wano bintu bya laisi life is easy segera chobola tubeere ne for us we are dancers we have our group. Tetunywa bambi tetunywa mukwano. Okusinzira
tinange nakulira mu environment bweti so bwe nfunyeeyo akadde ngambye kanzije mbongeko bakyali bange twebuuzeeko ngabaneko n'akatono kenkoze emyaka 2 gye mbadde mu industry sijagamba nti ndese ebintu bingi nnyo ebitiisa but nzize gabana nabo akantu akatono kubanga olaba mu Ghetto muneno bwemukyasinza ova bahasla abakabi aba ruling ensi eno so nange kyekirwaki nzize mbabuzeeko twebongeko babeereeyo nga bandaba ku TV nga bawuliza omuziki gwange naye era kimakinga sense okujja ne interactinga nabo like personally netwebuzaako nesitula ku babebi bewalekanga kati kalina emyaka 2 okasanga kati kalina emyaka 4 ekitegeera so just to mingle, mix and mingle with my fans because bano abantu bebatubeezaawo bebajja mu bivulu yatereka omutwalo gwe najja akulabe so kyekirwaki oluyimba nga amagye ngezezaako okujja ndu unveilingire mu bantu bange baneeno kuba ffenna tubadde ba hustler nze nange zaawedde vudde wala okubanga nange nsolo otunako mu kamera zammwe nenjogerako nammwe so era njagala bazzeemu amaanyi nti buli kimu kisoboka buli kimu osobola okukikola n'obeera wakabi nga ensi eno ekulaba nti naawe okoleredde buli kyolina so just kwezaamu maanyi kugabana kwogeramu kwebongako only catching up. Yeah. Yes, Ghetto. Actually, nze nasomera wali eri ku St. Janando omu, senior 1 ne senior 2 ewa Kironde. Wane Kabalagala kikuba mutwe. We nasomeranga nga nzijja n'empita muno mu kikuba mutwe paka ku ssomero. So bano abantu bamanyi bantu bange sinti mbesi bako wanje personally sirina gwe nakalabawo like gwenzijukira naye I believe when ngendako mu waliwo nesikimanyi eyo kireka NGA eyo yava bagitanga sosolye yabeera somewhere ekyaliwo yes sosolye kati sosolye abo bomba manyi nnyo ekitegeera nyingi bingi kubanga waliwo time ng'otuuka nga mutuufu olabira ddala essubi likoze eki liweddewo tewali agenda kujja akole ki akudduukirire ekitegeera naye Mukama alina engeri gy'akikolamu buno obulamu abantu tububeeramu naye tetubwevuma kubanga bwe butufuula kye tuli ekitegeera so sijja kukwata kintu kiri specific nti ye wane nno natuuka neŋŋamba biganye embeera yabiwe eremesa nyingi nnyo gye saagala kugendamu so much munda katwogere just ku good vibe positive energy yokka toleeta bad energy leero Azawi since ova mu Ghetto abantu abatali mu mbeera nnungi osuubira kubasuubizaaki engeri gy'okifureezinzeemu abantu ate wano nakuba oluzungu lwabitege naye era mubaddemu point egamba nti ayagala kasente kituufu buli omu mu nsi yonna yeetaaga sente n'omusajja alina obuwumbi yeetaaga sente naawe alina 10 weetaaga ki sente kati just olina kola amazima mbabuulira teri agenda kujja kukwate ku mukono byafa ekitegeera mpozi ng'ofunye namukisa n'akuyamba naye ebiseera ebisinga kirina tandikira ku ggwe n'ovumirira si byangwe naye olina okuvumirira okitegeera n'olemerako paka bw'okikuba nze waliwo ebiseera nga ntambula nengenda ku studio n'okugenda akafufu kakujjudde n'ogenda n'osibeeyo nga tolina kyolidde ate n'otambula n'okomawo naye eventually all that hard work paid off so kati abantu bannange abali mu mbeera eno yonna nze mbasaba kintu kimu temupowa teri kitasoboka nze zaawedde enzaani kitegeera ngera bwogambye nti balina kukola nnyo balina kukola gwenga gwe ova otya mu Ghetto kubanga right now successful Ghetto sivangayo
Ghetto will always be part of me, first of all. Ejja kubeera part of me. Nze okukola nasooka kwejjako mbeera ya complaininga. Nyendekerawo okubeera nga buli kaseera neerumaaluma, complaininga, nyiiga, neekubagiza, ebyo ebintu bye nasooka okwesonyiwa kitegeera. So eno embeera omuntu gy'alabanga nti emmalamu amaanyi ze nagikyusa ebeerenga like driving force yange nsobole okuva okulaba. Ogenze mu Ghetto n'osisinkana bannekolera gyange. Lwaki osisinkana bannekolera gyange abo? Noli mukunsesa. Today, basically today is all about premiering my J video. Nga bwe twali tuteeseza nti nga nnya ngenda kubanta video eyo. It's a song of my African music album, and of course kugabanako ne ku musaala gwange gwe mumpadde saneze mumpadde emyaka gye n'ebiri nenzija nengabanako ne bakyali bange nze nange ndi Ghetto youth mbaddeko mu Ghetto, so I understand the situation. So it's all about good vibes. Sijja gamba nti mbawadde kyamaanyi nnyo nnyo, just katono kensobodde ate era nja kukomawo bwe naafunangamu nga nkomawo kubanga buli ali wano eno hustler fenna tuyiriba, so why not share what I have with them. Otegeeza otya bw'ogamba bannekolera gyange? Ekyo sikimanyiiko. Mulinayo gwe mulabye mu nsongereko oba toyina? So you're accusing people. Si we nasomera, nze nasomera wali ku St. Janan lumu ekikuba mutwe, but ne wano the times we twajjanga kuba nalinga MDD ate nga bano bali heavy, wano we twakweranga kyetwandiise training n'omwami bamuyitanga Rami something. So mbadde nina okuyitirawo mbabuzeeko mbaweeko byentambudde nabyo. Yeah, possibly that, basically that. MTV yabudde ne postinga abantu basinga tebategeeza mwalabye ku postinga. Nakirabye. MTV is a big broadcasting service or something like that. So okunteekako kitegeeza kinene nnyo because they have a wide coverage, balina abantu bangi ababalaba, so giving me a chance to be on top of one of the artists to watch out 2022 means a lot. Kinzizaamu amaanyi. It means that they're paying attention to what I'm doing, and yeah. Olinda lwatuyiribanga abamagye yalikolaba naye tulabuzzoomu abantu abasinga beebuuza Fikfameka wamukubye ekikono. Fikfameka nti naye alina Ghetto gy'alina okwasaganya ekawempe. Ekitegeera kati ye musajja wattu twamulesewa kawempe. Nzaalwa ye kawempe. Ekitegeera so naye abadde alina okurepresentinga era nange nina ogenda enankulabye mu kiyaaye mu kiwuunya. Yes, just kubayitamu twebuzeeko tubongeko tuyimbemu ffenna. Yeah, basically that. Ennaku zino waliwo amawulire agatambulirayo amabi naddala bagamba abayimbi bayo bakuba abantu basamba abantu gwe nga ggwe kikuyisa kitya gwe nga Azawi ali mu kibiina bannange sinze sina kyekyo tekina ngeri gye kimpisa because I know nothing about such an issue. Yeah, I'm just easy, like, and I don't believe what the rumors are saying. Awards ezaggwa bakunominatinga nga ggwe era n'otwala okubanga gwe female artist mu Uganda yali best n'ogwo omwaka ddala oguwedde abantu abasinga bakusayizinga kiki kyosobola okubagamba? Bibeeramu ebyo bibaamu, like
not everyone is going to be on your side, and it makes a lot of sense. Because singa buli omu ali kuside yo, how will you know that you have to work better? And they are entitled to their opinion, and I'm fine with them. Sibalina akabuzo. What is that? Is that more? Eziriwa. Wafuna nyingi. But abayimbi abenjawulo nga bawangudde buzz. Abenjawulo nga sinabaswangi. So whatever he's saying is not true. Waliwo amawulire agatambula ku social media nga bagamba bakuyeemu emmotoka abaswanguzi kituufu kifo kuba tuginoonyeza tetugirangeto. Bannange kati nange ndi muyimbi. Of course sijja kubanga buli kaseera ntambuza bigere wadde leero ntambuza bigere. Of course time etuuka nga woba ofunyemu ku ssente, yeah. And I don't think it's now we name motoka nkulabye parking out. Buli omu alina emmotoka waki ekyange mukikuliriza nnyo. N'emyaka ebiri bagita okola ssente ozikulabye odizza abantu n'emmotoka oguzi ssente obadde ozizza naye abantu munaye banjagala olwo naakuwa bwi ssente just zikubeeremu. Nagamba mbu Azawi kwata. Nagamba Azawi kwatayo bukadde 10-20. Tusubireyo concert yonna ng'eva mu Azawi twatokolanga ku concert ngawo. Yeah, I'm really giving it a lot of attention this year. I want to do a concert, and when I'm certain about the dates, when I'm going to, you know, do it, of course tujja kuba tubagamba, tujja kukola press conference, buli kimu mujja kuba mukiraba. All right, sign up. The operation for 16 years now. We started the year, we have from nursery to people. After people, we target them to the primary school. After that, answer the seat. We have like 2 graduates in fashion design. The other is university. So we have got some sponsors at the moment due to COVID situation. We decided to take it. So now we're starting to live but at least if we are not president, we can extend that time at least to because if you lose them like that, things will very much. And I see how I can extend it to a territory. Because the good thing, you and Mama get on the place with your children. And the reason why we Guys, push, and that gentleman gets one. Azawi